mazima. Yes. Kyekisinga okuluma kwa kati Sami oba omukwatira ki? Oba omukwatira ki? Nga tolina kyogenda kumuvunaana. N'abalala bonna bebavunaanye because banabe bavunaanye abantu either and disorderly. Can you imagine? Mulina emitwe Attorney General Kirewa Kiwanuka, you are better than this. Prevail over this constitutional crisis. Temuyinza kukwata abantu Kirewa Kiwanuka. Kibuno bakambwa Kirewa Kiwanuka. Because I have worked with him, I know him personally. Please, you cannot accept under your reign this constitutional mess up happening. Ntisa oliba mukumye mukomero okumala wiki namba ate ne bamuleta ne bamuvunana public nuisance. A constitutional crisis kuba nandibadde ngamba DPP ne bananyini file the Attorney General. This is a constitutional crisis. Tosobola kukkiriza breakdown of rule of law under your reign. You are above that. Wali buddo. Oli wa King's College toswala. You have achieved much. You can totkiriza nkole no yakudi because pride yebadde mateka. Let the law prevail under your reign. Let us have an semblance of rule of law. Kirewa Kiwanuka. Ogambye Kirewa Kiwanuka mumanyi bulungi. Mumanyi era kyategwe Kayongo fa kuba nabagala okunyumya Waiswa. Eri abagala okunyumya Waiswa, eri abalowooza nti Waiswa yenkananga bwe bamulaba naye abo tebatumalira budde. Ffe tulina gye tulaga. Ate nagaye tetuli bati nze sintoyinza kumpugula. Kubino ebyajjajja nobody tewali. Ogambye Kirewa sikomera. I have death threats, live death threats. Waiswa. Kayongo nina live death threats. Nenzija wano. Nga bakugamba okukuba amasasi okujja mu budde. Nenzija wano. Ate ntambuza nga bwe nino tambuza sikyusaamu. Because I am in my country. If I'm going to be murdered in my country, so be it. Eyo Katonda alila leo ali tumuzise motoka ya mukubye wali busega mukwano gwange Waiswala Manzani nayogera naye ku machandi mukubo twogera ku mpugo kusindika abayayo okukuba kato angambe by'amateeka byagoberera in the next hour he was dead. So you can no longer threaten people with kufa. Ekyokubiri bwofa teriyo omulambo gwa ne Max enti ogoba gutulugunyiza gwina 10 nti oba guli gwafudde gwe basobe guti kati baguwadde 7 teri mulambo guba na Max. So ebyokututiisatiisa nagambye nti twambala obuvumu ekyo kyoyogedde onkanzeemu Kayongo siku ate gwe tebakutiisatiisangako singa gwe ahostinga nze tebakuyitangako ne babikugamba gwe Kayongo tewajja wano ng'obologa tewajja wano ng'olibologa ate baŋambyeko yo kyagendayo ku palamenti oba bakuwala edimyufu era nempitayo oyitayo itayo totiya oyitayo nange ndi kasajja kamaanyi tebajja kukwata Kayongo totiya onina you have me ate nakuwala oya kasandu naye wamukubirako olwoyo olina okuba ne baloya mu phone book yo naye totiya oba onina oba oyina ate nga nawe ongambye bwenda okukirasa era nze babeere ndaga nti za Waiswa kakati juzi webakwata wali juzi wane kavule hati ako ka Waiswa murina kawo karinkai mwakabaka wakabaka nini wewe mutwale eri mchezo. So oinako ogambye wali nti Attorney General kino kirina okuba nga takikiriza kubanga mulalamu. Ali omanye eriyo omuntu abatabadde na passion. Onabadde ne passion y'amateeka. Yes, abadde ne passion. Era ayinamu ne changes zakoze. For example, bangambye kati nti sente ziva mu ruling z'amateeka nti client kwali ba client bainanga ekizibu nga client awangula omusango nga yasasula legal fees ne bamuwa sente ze balina omuwazi yali lwaki awaabi ate nazo ne zibula naye kati compensation zibiki sente zigenda directly ku account z'aba client. That is a plus. Naye bino ebiriwo ebya human rights ebyo byonna byokola temuli
come back to the people. Toyinza kuba mu ggwanga ng'abantu bakyali mu general court martial. Abantu ba bulijjo. No, that is not you. Do not si kusuubiramu banene naye nsuubira nti passion gy'olina mu mateeka you can prevail over this constitutional madness. Ne mukyajinga abantu omusango gwa declaring unconstitutional ogwa aidan disorderly. It was declared unconstitutional by the Constitutional Court of Uganda and upheld at the highest level. Kati oli najja in the 21st century n'amala sente z'omuliwo omusolo badeployinze buli wamu ne bagamba nti abantu babavunanye nalabye ba Pfizer babavunanye inciting violence, very nonsensical cases. Ne mukuma sami bamukumye beyond the 48 hours. That is illegal, that is immoral, that is backward, that is archaic, that is uncalled for, that is unconstitutional. Tusibule tuve wano. Ate nga nalaba omusirikale ku nnaabye ewuddu ng'asaagira mu by'abantu. Samuel nga bamukwata bamunyola okugulu. Bamunyola okugulu. That is illegal. That is torture. And there is a law against torture in Uganda. Eyinza okuba teyali torture naye nga it was reasonable force. That is torture. Reasonable force? Listen to me. That is torture. Era oyo omusajja yeetaaga okw-identifying bwe yamunyola ekigere. That is unacceptable. That is degrading humanity. That is archaic. Ekyo kye yali akola ne mu bakabuli tebakikola. Bakabulu? Makabulu tebakikola. Ekyokukyusa omuntu ekigere mu public eye. Yakinyola. And that is what they do bwe batyo bamenya ne Namboze. So bannayuganda mu mbeera yonna gye tulimu ekisooka tuyimirire n'abaana bano kuba abaana bano bavuddeyo ku nsonga ffenna gye tulaba nga tebeesigamye ku bibiina era bonna abasobola okweyunga ku baana kubanga buli muntu kati abasuubuzi beekalakasiza abayizi abaasoma obusawo bali mu kwegayirira gavumenti nti tuyambe twesomeseza obusawo twesasulidde ne twagala genda wakati mu kwesasulira nga diguli tuzifunye n'okuyiga okubaaga abantu tubiyize twagala genda tuyambe ku bannansi tuyige n'okuyiga tukolere n'abasawo abalala. Mboko yevuga gw'omanyi okukuba omuntu ayagala okujjanjaba nti bannange namaze bakwate leero abasawo bakwate babasibye naye ng'ekibakayanya tebakayana nti mutwongeze omusaala, tebali mu kukayana nti mubba sente nyingi, tebali mu kukayana nti mwatwerabira temwatuwa school fees, bali mu kukayana kukkirizibwa kugenda kukola kuwa bujjanjabi. Ate nga sente bazisasulira. Oli asomesa omwana emyaka 5 n'agamba omwana ono amalemanga okusoma, manye nti oyo mukutudde abaana babaganye okumala okusoma obusawo. Timaki babaganye okumala okusoma obusawo. Timaki eryo mubana timaki kaki era nemugamba nti muyiyize eggwanga ki babaganye batya kosikatigede. Ate nkugambye abasawo bali mu kkomera. Interns wegamba intani omwana amaze obusawo naye nga ali ku practical ayiga ebintu engeri gye bitambulamu mu practical sense kubanga degree ya theory baya myaka 5, right? Then ne babeera ne ndozo omwaka omulala mulamba oba myezi I don't know, naye nga bali mu practicability nga bola abantu w'amateeka asoma emyaka 4 n'agenda kwerodisa okufuna practical sense ey'okupracticing amateeka. Babagalidde bali ku police. Bali ku police. Kakati gwe bwoba oli eyo nga weetuddeko mu kusoma kwaffe kwonna ng'omwana bw'abanga biology amuyita ng'aga ha oyo wa biology oyo musawo nga batandika kugamba ffe aba arts bazadde baffe babatunuliranga mulundi gwa kusatu, naye omwana asomye biology n'amuyita, physics n'amuyita, chemistry n'amuyita, ne bagamba n'okuga nti Katonda atuukanye ogenda okusala omuntu okumujjanjaba, atuukanye okukebera obwongo bw'omuntu, n'abisoma n'abimala. Gwe n'okeera n'omukuba kibookera n'omusiba yo kugamba nti nzikiriza ngende ntaase ku bantu abafa nga tebalina bujjanjabi. Kayongo, the ratio
eya doctor to patient mu government hospitals is 200. Omusawo omu aba alina okulaba abalwadde 200 olunaku. Yeresha eriwo. Kitegeeza we have scarcity of labor in terms, not in fact, we have scarcity of basawo in terms of the medical profession. Okay? So it is very, very disturbing mu ggwanga lyaffe. Kyovola nti buli muntu osaanidde kubanga investment bazadde baffe gye baali batuteekamu tebyalinga bizimbe kusoma. No. Kayongo nga taatawo bw'amala nti diguli ogimaze ngaga nti kati oyo Kayongo era ng'atandika n'okulooza nti ne baganda bagwo naakola ki, naye ate kati olumala okusoma ng'ate anoonyezi kulabirira alina n'okunoonyezi n'akuwa omulimu. Kakati lwaki aba yakusomesa? Naye ebyo byonna bikolebwa kubanga tebakufaako gwe munnansi. Kyova olaba tulina okuwagira ennyo omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. August nga 8 abantu abawangalira mu Chicago ne USA abasobola tugenda kubeera Chicago USA mu lukuŋŋaana lwa National Unity Platform Convention okusala entonto ku Uganda nga bwe tugiraba n'ebirala. Mutuukirire teams ez'enjawulo, Dr. Daniel Kauma, Elvis Minnesota Elvis, waliyo Daniel Kauma, waliyo Helen, waliyo Marvin, waliyo abakulembeze bonna nga bwe bali mu kuteekateeka, waliyo ne Helen Chicago. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era tukubiriza abantu bonna bakwatagane ne teams zaffe. President ajja kugulesinga omukolo ogwa convention eyo n'abakulembeze ab'enjawulo okuva mu kibiina kya National Unity Platform wano kwabobwe naye n'embifo ebyenjawulo. So mwenna abanaasobola nnaku z'omwezi nga 8 mwidde mu YM ni president era mu YM ku nsonga edigema kwina naffe Uganda wale mu America ate nga 18 abe Toronto Canada era president akkiriza ajja kujja nammwe ayongere okutanyako ensonga nammwe kubanga bintu bingi ebigenda okubanga bikolebwa mu bbanga eritali lyawala. So kibadde kyetaagisa era nga bwe twateekawo enkola nti buli tusobola enkiiko zino zijja kubangawo twejjukanye naye ate tukole tulafubane okulaba nti tutondawo Uganda ennungi eya bonna naye ate empya enkola buyigirize bujjanjabi n'ebyentambula n'ebirala byonna, the overhaul of the blueprint of the destiny of our nation. Okay. Esobola kubanga tugaziwa okusingako wano ababaddeko mwenna tubebaza Lenzo Nelson webali kubanga obaddeko, Kalule Ronald, Kasule Ronald webali kubanga obaddeko, Rose wa People Power webali kubanga obaddeko, Motive Kasaga yabadde birthday. Okay. Motive Kasaga happy birthday. Nalabye busajja bukulimu bukunoonya naye be strong. Tujja kumaliriza olunaku nga biwedde bino bye muliwandiika nti owaaye bwanoonya drone yeno. So be strong. I am assuring you that one time you'll be telling a different story. Okay. Sola kubanga tugaziwa okusingako wano ababaddeko mwenna mwebale Edith Katende webale kuma waiswa pamuka webale goberera n'abalala mwenna. Nze muzzukulu wa Jjajja Budda Kayongo Hakim.